Yes, mumbuzizza ku bipapula bya traffic. Yes, aba traffic tubasaba n'aba police abatwala ebya traffic mu Uganda nti ebipapula ebipya bye mwaleese badde tusaba mubizzeeyo okwo kubanga abantu bangi babakubye ebipapula nga tebamanyi na lwaki babibakuba. Take an example, mugambye abantu bavuge speed meter 3 naye ne bavugira 3 tebamanyiiwo. Abantu we bayisiza tebamanyiiwo. So system eri confusion, eri confused. Badde tusaba mwami atwale ebya traffic bambi tekiri fair. Mu wiki emu abantu bakubye ebipapula bya milioni 15, waliwo be mukubye ebipapula bya milioni 5, waliwo gwe nalabe bamukubye ebipapula bya milioni 2 mu wiki emu. So ekintu ekyo bambi si kirungi, buno obubbyo obugenda mu maaso okuba abantu ebipapula anyhow. So tubadde tusaba amateeka ga traffic muddeyo mugeekenneenye musensitizing society etegeere ate muteekewo ne sign post because China sign post enkadde ezikkiriza okuvuga 5 kate mwe mugamba tuvuga 3 kati which is which. So yonna confusion egenda mu maaso really. Nino wa boda gwendayo bamukubye ekipapula kya mitwalo 3 kati okuba otya boda omuntu gye yeewola mu looni n'ogikuba ekipapula kya mitwalo 3. So I think ekintu ekyo tukikole tukitereezeemu. Nze yange eriko ebipapula 2 1.2 bangambye milioni 1.2 which is not fair kwene economy. So head of traffic please kwata amateeka gamwe ge mwaleeta osooka ogatwale tuddemu twekenneenye. Nolaba abatumba tuutu mubaleese sima penalty highway penalty bino ebintu bireetebwa buli kiseera mwetegereze bulungi. Abantu abalwanyisa President Museveni internally nga bali munda baleeta project mubabira sente nga binyiza banna Uganda mu kiseera ky'akalulu. Omwapota boda n'omukuba penalty yoba fine ya mitwalo 8 otegera bulungi. Mbo muntu navuge motoka bamukubidde simu nakwata simu n'omukuteko milioni 2 mega sajja mubye gwanga yera temutegeera. Penalty ya milioni 2 ogimanyi. Mwe mukola ebiguudo ebifu ne mubasente z'abawo omusolo ne mukola ebiguudo ebiwangala emyezi 9 mwasamire mulite mutwera ko busirusiru bwamwe mumuleta bi penalty. President Museveni wina kutegeeza nti olonda ba minister nga bebase. And we have ministers and members of parliament abaina makulu. Olode bi minister nga biroze nche bigenda kufa tebina makulu.